Mu bukakkamu bw'ekitalo Mugula ategeezezza olukungaana lw'abannamawulire lutuuziddwa ku Zion Hotel wano mu Kampala nga bwali omweteefuteefu okwambalaga ne Valdet Gashi enzaalwa ya Albania. Ngina bode nungi ku muzannyo gw'ebigenda okulwana musingako obuwanvu musinga emikono emiwanvu musinga n'ebikonde ebirungi kati ansinga amagezi mu muzannyo ne musinga ebikonde ebiwanvu n'ebikonde ebirungi. Mugula agamba nti ng'oggyeko abazannyi b'ensambaggere bamala ebiseera nga beewanira ku balala ye ku mulundi guno ayagala okulaba nti gw'alwana naye newankubadde amusinza omumanyirivu amulage nti alina ekitone muzannyo gw'ensambaggere. Bwabuziddwa oba atidde omusajja bw'agenda okwambalagana naye Mugula agambye nti kijja kuba kizibu okumuwangulira ku butaka era wakweyambisa omukisa guno okulaba nga akakasa Bannayuganda nti akyali waggulu omuzannyo gw'ensambaggere. Essaawa nawezezza fight 21 21 nga era German champion emirundi esatu. Azanya Muay Thai ye style gy'alina nenga tugenda zanya ky'e. Kale nsuubira kigenda kuba kizibu nnyo kubanga tugenda kwekuba. Mugula ne Valdet bakwambalagana ku ngule y'ekibiina ky'ensi yonna ekya World Kickboxing Federation Intercontinental kunwana ekika kya K1 etakkiriza kukozesa nkokola wabula akozese vivi eririmu. Ye omumyuka wa polisi ya Uganda Lusoweni alabudde abeeyambisa ebiragala bitamiiza ng'enjaga obutatawana kulinnya Lugogo nga polisi yakubakwasa omukono gw'ekyuma. Will be arrested. That is criminal straight away. So I want the police to capture that. Don't expect any drugs near our arrangement. James Manja, WSTV, Kampala.